Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo omwami eyambuuza nti omukyala asobola okumala buli lunaku oba omukyala asobola okumala buli luutu gye mubeera mukoze? Kye kibuuzo ekyo omwami ono kye yambuuzizza. Ekyo kiyinza okubeera ekizibu. Kizibu nnyo omukyala okumala buli luutu, kiba kizibu. Kyoba buli lunaku amale kiba kizibu. Omukyala ono okumala kw'omukyala kiva kufa abasajja. Ng'omusajja oba tosobola kulaga mukyalawo ebyo ebigenda omuleetera okutuuka ku ntikko, kiba kizibu okukifuna. Mukitegedde kwegamba omukyala ono kyetaaga okukwatibwa obulungi, omuwa obudde, mulaga ebyo ebyenjawulo ebibeera mu nsonga ezo ez'okwekola. Kale omukwano gw'olaga mukyalawo naddala ku kadde ako nga mugenda ku nsonga ezo ez'ekikulu ke kaleetera omukyala oyo okumala oba okutuuka ku ntikko. Kati mukyala oba tomuwa budde kijja kuba kizibu okutuuka ku ntikko. Ekyo mbabuulira. N'ekirala ky'olina okutunuulira, abakyala bano ennaku zino bingi ebibasumbuwa. Abakyala bambi tebalina bwagazi. Tebalina bwagazi n'omulundi n'ogumu. Jjukira ate okufuna ekintu ekyo eky'okutuuka ku ntikko, omukyala ono ateekeddwa okufuna obwagazi. Ky'oba olaba nti nkugambye omukyalawo muwe obudde ate omulaga ebyo ebituufu byateekeddwa okufuna mu nsonga ezo ez'ekikulu. Abakyala tebakyalina bwagazi, bingi ebibaleetedde okubula obwagazi. Ng'ekisookera ddala family planning kyekimu ekyetedde abakyala okubula obwagazi. Era mbatera nnyo bagamba abakyala bw'obeera ng'oli ku famire, omwami omubuulire ategeera obuzibu bw'olina, agezeko okubeera ng'akuwa obudde ng'akunoonya mu nsonga ezo ez'ekikulu. N'ekyo ekya famire kyetedde abakyala okubula obwagazi. Ekirala ebizibu eby'enjawulo bye tutambuliramu abakyala bibaleetera okubula obwagazi. Kale bingi nja kugezaako bibabuulira nga vidiyo yeetongodde, naye ng'ekikulu kya byonna mulimu abakyala abalina obwagazi obuli waggulu ennyo naye abo batono. Ekyamazima ng'omukyala alina obwagazi obw'amaanyi ennyo. Kati abo oyo bw'omufuna osobola omumumaza buli luutu, Muntegedde? Mbagambye mulimu omukyala ojja musanga ng'alina obwagazi nga bungi nnyo. Kale kiba kyangu oyo okumutuusa ku ntikko. Mwebali abamala amangu naye batono, ng'asobola n'okusooka okumala. Abo mwebali naye nga batono, kasubire muntegedde, naye ng'abasinga abakyala tebamala olw'ensonga tulemererwa ffe abasajja okubamaza. Mukitegedde? Kyekyo kyenyagadde obbabuulira ku nsonga eyo, ku kibuuzo ekyo. N'olwekyo ensonga eyo nenemukko mu kujoogerako kyangu, nayo kituukiriza kizibu oba okukifuna kizibu ku sayidi y'omukyala. Wano okukyogera nti omukyala amala, omukyala amaze, kyangu, naye okukituukiriza kizibu. Mukitegedde? Omukyala ono olina ofuba okulaba ng'omwagaliza, ng'omulaga ebyo abeera ajja kutuuka ku ntikko. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubire bulungi. Mweraba.